ngenda kusaba ntambuliza akatambi kano tekana cheka kutoina kyokosebwako okatambuza nchiddamu toina kyokosebwako kutambuza akatambi kano okwata wali ako wali akapesa akalaga share osharinga abantu mwenda bali 10 osharingira mwenda akama kasigano nokate ku account wa page yo omuntu atalina mu Google kye Twitter access ku page yo ako page ene yange abalabira ku account yo isobola kigambo kusharinga akatambi kano so mara kukapa kusharinga akatambi kano njagala mpitira abantu bano wamanga nsawo mpite president Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano manyi kati awo muddemu ali waka yeteekateeka tona kurencha okutambula ogenda mabuka ga Uganda atokola byalina okukola mu bwangu obw'ekitalo bwenvaawo okubasaba otambuza akatambi kano nokasharinga nkusabye mpite president timu ye yonna mpite Nyondo Yosoferi mutabani we Didigi bamemba parliament nsaba mpite wano abasirikale ba UPDF General Press Conference narration kwetaga ku video eno njala General Press Conference narration kuita ku video eno nsaba mpite balo ya national platform bonna balo ya national platform bonna budde bukyali bampitide bonna nsaba mpite politician wa Uganda bonna bere ku video eno tugenda je kwata mpola mpaka tunajigusa njala mpite kimanuka kikobyo kulonda omukulu Simon Yakama mumpitire Jerusalem Salawari katambi kano je tunafundikira mujja pa mutuwulidde ngenda kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri bwokka dedi batuva ku bulango buno leka tugende ku kiddako tetugenda kulwawo nnyo obulango buno wana wamanga akalanga kasooka kasongo bwe kati kasoma Swiss Kasoma National Platform Stroke People Power Swiss chapter demonstration theme Uganda police brutality and abductions of NUP supporters. We condemn Officer Muchibi blocking presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu political rallies. And the demonstration will take place on 25th and 26th of November 2025. Time 9:30 to 11:30 at Ugandan Embassy in Geneva. Then 14 to 17 p.m. Police de National mumanyiyo bulungi nnyo ne bakugamba nti Muchibi should be sanctioned for continued attacks on NUP candidate team. Ne bakugamba mwenda mbeereyo bana Uganda bawangalya mu ggwanga lya Swiss mubeere bulungi nnyo kano ke kalango kaba comrade abawangalya mu ggwanga lya Switzerland oba ye Swiss ndoza yoya mubeereyo mbujjuvu mwenna temubulayo bwenva ku mu Swiss then bangenze ku kano akaba ndagana fe bona bawangalya mu ggwanga lya Bungereza kankasume mpola People Power National Platform Black November, the day of remembrance. Saturday 22nd November 2025 at 11 a.m. to 14 p.m. or to start 16 p.m. UK time. The demonstration will take place at Uganda High Commission in London, UK at 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. Theme, remembering our fallen comrades and over 50 Ugandans bystanders who were murdered in the cold-blooded on 18-19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces and the disappeared including Chibalama John Bosco and others. So whoever reside in UK, when you support change, please, you are encouraged to attend the demonstration which will take place on Saturday 22nd November 2025 at the Uganda High Commission in London. Please attend. Bakutegeza nti ubango limana Uganda ngo yagala enkyukakyuka bere mu kwekalakaasa kuno ojja kubanga oweesa ekitiibwa n'okulwanira eggwanga lyo mu ngeri yonna esoboka bye bibadde olwaleero. Alright, bwe mala akalango kano njala kubaza mu n'aba comrade abali ku social media abakola omulimu ogw'enjawulo ogw'ettendo akera ku macha n'ateekako data n'akuma video ku macha n'olweggulo akawungezi mutuntu abakomenting abasharing abalwana entalo zaffe gye tutaba eza struggles nabo bali nyongalire ddala nkidda mu tulina entalo nyingi nnyo ne njagala abalwana entalo za struggle mwenna nga za struggle situkuti za struggle I salute you. So era mbaagala nnyo musigale nga mukola ekintu ekyo era nja kubebaza nnyo n'okubakubira salute abali mu struggle abakyakola video za struggle. Bwe mara okubebaza njera kubaza timu ya mawulire etambulira president mwenna mubali mubalirira timu etambulira president ya security n'aba comrade mwenna abakuma president nga mutambulira ko bali mubalirira onaku rencha tuzeeyo mu mambuka ate tudde mu tekotebuto n'olw'ensonga eyo mbadde n'okubebaza n'okubagumya nti enywera yerima. Alright, ngenda kwogera ku bigambo wano nga sinasomula video
naye buno bakanjala bugende eri Mr. President General Secretary David Louis Bongwea baloya b'ekibiina kya National Platform okuli omukulu wa Musisi mama member of parliament mukulu Musisi wakira municipality mukulu Nalukola wa Kawempe West mukulu mwenna kale baloya ba National Platform mwenna gye muli Muyizi Shamim Malende n'abala sako ne Mr. President kubakanja nabo basindikira era njala muuliza bulungi nnyo nsaba musalimu obutundu buno mbutambuze lwaki Mr. President tukimanyi bulungi nnyo tugenda mu kalulu kano kagenda kubeera ka protestive vote abantu betuliringa nabo tubamanyi bulungi nnyo biki bye bakola naye abantu bano bwe tubaleka ne bajja ne beeriisa nkuuli kino ekifaananyi kyekisigira public ate nga abantu bano basiga ekifaananyi ekyo tebateekeddwa dda okweyimiriza mu kifaananyi ekyo okuyimirira okwogera ebigambo ebiboogera wano Museveni okuva mu buto bwe ye musajja musi atiisatiisa lwakuba munafu nabagamba dda sayini z'omuntu omunafu kwe kutta omuntu w'amaanyi tatta omuntu ow'amaanyi akozesa obukugu bwe bw'alina okudifeatinga omuntu oyo wabavuganye naye naye omuntu omunafu ye solution yeba yakutta ajjewo ekyo kyalooza nti kisobola omulemesa okufuna kyalina okukola kati ngenda basaba Mr. President timu yonna abaana tulina emirimu mingi nnyo egy'okukola tetwandiyagadde nnyo kuwa budde bantu bali mmaje kudda kusiruwala busiruwazi ng'ate kibasiruwalako si kituufu ngenda kusaba ligo timu ya President ne ya National Platform please mbadde ngenda kusaba wiiki eno for the first time mugende mu Constitutional Court muggule ku buli musango musirikale wa UPDF yenna avuddeyo n'akola statement ng'ayingira mu byokulonda bya Uganda Ssemateeka atulagira tere musirikale wa UPDF yenna akkirizibwa kwenyigira wadde okwogera statement yonna ekwatagana ku kukyusa obukulembeze mu Uganda. Nkida Mr. President, General Secretary bali ba National Platform ngenda basaba for the first time muteekeyo omusango mu kooti nga muwaabira buli musirikale wa UPDF yenna eyenyigidde mu kuvaayo mu lukale ng'ajja ayogera ebigambo ebitiisatiisa banna Uganda kubanga si bakulya akakiiko k'ebyokulonda kye kisooka ekyokwete tebakkirizibwa kwogera kigambo kyonna kiri mu bintu byakulonda era tebakkirizibwa kutiisatiisa bantu so ngenda kusaba Mr. President tiimu yo yonna muwaabira basajja bano omusango gubeere mu kooti gugende mu mawulire ensi eguwulire tubeere ng'olwere ffe tufunye backup yaffe tulina okuŋŋaanya ebintu bingi nnyo ebigenda otuleeta okukola protestive vote n'ojjongeramu omuzinzi ekyokulabirako Kenya teri munnamagye avaayo okwogera ku nsonga za kulonda Tanzania as well kebere luddawa omunnamagye yenna amanyi boundariesize naye mu Uganda oli bw'amala okulya embizi n'awulira ng'emuwunyiridde nnyo ajja kujja kwogera ku National Platform oli bw'anga bamugobe mu tenti ajja kujja kwogera ku National Platform abala bali awo bo bamuyita jjeno naye ng'okusoma tasomangako naye ng'ali mu ofiisi eyo ng'ayeta jjeno n'abala bajja buzzi kwogera bigambo bakola ki bwe boogera so ngenda kusambisa President n'akakiikoko ne ttiimu ya National Platform mukulewo omusango ku basirikale abo abali mu kutyoboola n'okugezaako kutiisatiisa bannayuganda abagenda mu kulonda ekyo nkimaze njagadde kuyitira waawo bwe mala okuyitira waawo njagala kuyisaawo security alert eno manyinze njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekirala njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekintu ekirala kyonna mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya Qatar nga wagenda kunoonya ekigula Magala Eddiba wabula ng'ensi ye kuli ku mutima ng'era mwetabye nnyo mu kuwagira ttiimu y'eggwanga ey'emyaka 17 egya wansi eri mu kusamba akapiira mu ggwanga lya Qatar mwe bali nnyo okuwagira ggwanga lyammwe kibakakatako naye njagala bagamba muwulirize security alert eno weetuuse 1 state ya Nyando Yosoferi yawulidde ennugu era bawulira basitwala okuba nti mu World Cup tewali wadde muntu ayogera ku Nyando Yosoferi wadde okwogera ku NRM mwogera ku Kyagulanyi Bobby na buli kimu kino no kibanyiizizza manyi siriye ku ground kubanga sina busobozi butuukayo ne mmanyi nti either Magogo ng'ayita mu Anita Amongi babataddeko da restriction obutaddamu kuyiba kintu kyonna kikwasaganya ku Bobby ku mupiira ogwo bayinza n'okuba restricting okuddamu okuyingira era bayinza n'otandika obbalondobamu omu ku omu
abatandika okuwaana Kyagulanyi ekyo mukitegedde wabula njagala bategeeza waliwo akatambi kamulabi akatambula Nyandwe ne banne basaze basindika embega waabwe ngenda balagako mumumanyi abira ku social media wamuyita Kanaabe ono Kanaabe si yekago bagenda okusindika basindisa abantu bangi lwakuba unfortunately balazeko Kanaabe ono Kanaabe go basindise agenda kukola kye tuyita profile oba profiling nga profiling abaana bonna abekyukakyuka bali omwo naye ngenda basaba ekigambo kimu mwenna mwebereremu omuntu atali mu komite ya munga yajja kuba kyeyo mu mwesambe nkiddamu omuntu atajja kuba kyeyo nga zebuzi temukiza kusula mu area zamwe babere mu hoteli zaabwe ne bwajja okubuuza details oba okubeetabamu okubako kyemuli oba kukola ki okuba kujja ku information temukkiriza omuvubuka ono tazi nti bamusindise ku World Cup kujja no bamusindise strictly nga ze kukola profile ne n'abala bangi bagenda kujja nga bakimanyi nti baina kye baagala kufuna baana abo you know one so kyenakuyitidde ye madam n'agenga ddala kwenzi wange ekata yes under 17 World Cup yeah so neŋŋamba wano serebu waffe asobola omu bw'ati esinyaka naawe nebuuza mukama wange esinyaka naawe muwe tiketi agende nanzikiriza so lise kukwasa tiketi eno ogende otukiikirire mwana w'omunaku otukiikirire Uganda tiketi eno madam eno tiketi endwala kutwala kata wagira Uganda Friends otekemu vibe promoting Uganda Friends madam mbadde tiketi wadde tiketi omwana w'entungamo wentungamo mwenyini madam abentungamo kati okyafugika entungamo tebakyakumanya banange bampadde tiketi oli international madam owerereza eggwanga so lina okuteekamu ssente osinga bangi abali abakyogera ku Uganda byokola birabika ku TV buli wamu besitaawo waffe so ogenda okukiikirire tokaaba osobola otuulawo nkuluka naawe kyozirika tokaaba alright omukyala agambye beebuuzizza ku bakama baabwe ne baga bafuneyo omu bamusindika ekkata zamutegedde ali ekkata yenna mubeera aweya ku kiki bagenda obbasindikira tali omu ono mwalabyeko omu bawerako bazze omuntu atasula mu area zammwe sinkuba kyeyo saani nga yazzebuze please mugenda funa intimidation waize butabakiza kuddamu kuyimba nyimba ziwana Kyagulanyi nga kirimu magogo ne banne kubanga mwaswazizza nnyo Museveni mu World Cup babuuza ate omusajja gwe bayimba yandiye Kyagulanyi avuganya Museveni nti y'abantu gwe baagala nti gwe baagala so ekyo mukitegedde bulungi njagadde mbategeeze mubeere nga muli aware ku kintu ekyo yesekitala njagala okubaganda banyemwe n'abali ekkata mwebereremu kiri gy'oli ogitwala oba ogireka wagikuweeredde naye nga okusinziira ku bye mbagamba mwebereremu buli omu gy'oli weebereremu awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo maze okuba obulango buli omu abutegedde mwagala tutandikirewa alright katutandikire wano okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga nsaba okuloopera Mr. President ne National Platform nti waliwo omwami gwe bayita Brigadier General Asaf mweteise Nyakikuru ono ye second oba ye Deputy Command of Special Forces Command SFC omwami ono yafuna order okuva ku mukama we Muhoozi okukola ambushi eyakwata bakomrade baffe bonna era yali mu control ey'okukubira abalamuzi ne ba prison warders
obutakkiriza wadde omusibe ne yakwatibwa ku ambush eyo okuteebwa. Leero njagadde mbalage ekifaananyi kye omwami ono era kigambibwa nti bwe mba mulijekitinze Muhoozi nga wabaddewo kuddita yonna omwami ono gwe baagala okufrontinga nti yabajja wabula is more than deadly. Is more than deadly ate is more than dense era naye obukubuku ndowooza gye balimu. Kati njala mubalage ekifaananyi kye mukitegere bulungi nnyo mumutegere bulungi nnyo omwami oyo. Bulijjo mwebuuza ani yali balabika okulagira okukwata bamuyita Mweteyise the deputy commander of Special Forces Unity oba bamuyita Brigadier General Asaf Mweteyise Nyakikuru ono yali emabega w'okwata n'okutulugunya bannaffe. Yono one yoyo we yaduumira okukwata bakomuli baffe bonna ku lwa Didigi yoyo wano omulaba ye second in command era y'omu ku beewera okutta Kyagulanyi by all means. Yoyo yeewera omu kutta Kyagulanyi oyo naye information yonna njirina buli kimu nabagamba buli kimu ekyetaagisa time ng'etuuse tujja kijjayo yoyo mwami yoyo neera naye wakabano yoyo ye amyuka Muhoozi mu kuduumira abantu okubatta yoyo kati mutegedde bulungi nnyo bwe tuvaako awo soke tuddeko wano katono nnyo mwenna bannayuganda abali mu kalulu ka 2021 n'okutuuka olwaleero nga bawamba muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe taddamu mulaba ngera tajjangako mu kooti yonna okumusomera omusango oba okumuvunaana omusango gwonna. I can confirm to you munno oyo oba comrade munno oba munnayuganda munno bamuwadda goonya ne zimulya. Nkiddamu bw'obanga olina muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe nga bamukwata nga ne luzira taliyo ekitali ataliyo ekasanda tali bwamukomera taliyo tajjanko mu kooti kimanye nti comrade yoyo bamuwadda goonya ne zimulya. Ekisinga okwasa ennaku omuvubuka ono Muhoozi Kanyerugaba alina eddembe okutta n'okutemaatema bannayuganda nga bw'ayagala. Ebifo bye ngenda okwogera abaali babituuseemu bajja babuulira ku ground. Muhoozi ayina slota njazita slota nzite batya ayina slota ponds zino mwalundira goonya. Slota ponds zino byebiringa ebidiba by'ebyennyanja kati kino Muhoozi ne kitaawe baasima ebidiba by'ebidiba omuli owali eggaluga baasima ekidiba mubalundira goonya. Muhoozi y'omu n'asima ebidiba ekajjansi ebirimu goonya. Muhoozi y'omu ne basima ebidiba ebirimu goonya ekasemu. Buli munnayuganda yenna avuze goonya zaamufenkenya dda. Abasinga obungi mujja kwebuuza information eno efuluma etya era tugitegeera tutya. Ebiseera ebisinga twogera nnyo n'abantu abalina obwongo n'okussuuka ku bwababuuza. Nkiddamu omunnayuganda yenna atajjangako mu kooti nga yawambibwa olw'ebyobufuzi nga ne mukomera taliyo manya nti olwo baamuwa goonya ne zimulya ku pondi za Didigi emu eri Galuga endala eri Kajjansi endala eri Kasenyi ezo bazita slota ponzi nga Muhoozi gyalundira goonya zibawa abantu ne zibalya ne babulira ddala obutaddamu kulabikako. Olw'ensonga bo bakimanyi nti bagenda kutta mpaka kuwulira bubi. Ndowooza ezo zibadde security alert kati njala tugende ku video entufu yatuleese era tutandikirewo.
1 tugenda mu kalulu akokulya n'okukomba essowaani. Olwaliro nina ka video ke mutambuze nnyo mukampadde akabadde ku sese kabadde ku Hotel Serena president nga ali mu kunyumirwa mbu yadde mu kivulu kya mutowe Mickey Wine mukampadde nnyo katambudde nnyo akabaddeko Mulangira David Wasajja Puli nga agwa mu kifuba kya president amukwata mu ngalo oluvannyuma ne yeekwata mu nsawo emabega mukatambuza nnyo. Ngenda bagamba ekigambo kimu era mukiwulirize bulungi nnyo. Mwebale kubeera nnyo vigilant n'okwetegereza ensonga zino ku lwa president ku lw'ensi yaffe. Naye njala bagamba ekigambo kimu. Omutonzi akuumye Kyagulanyi omujja Arua gye bali omukubidde amasasi omutuusa olwaliro nga waali ye muntu y'omu agenda omukuuma okutuuka ng'atuuse mu ntebe. Omutonzi oyo omu y'amanyidde ffenna lwe tuliva ku nsi kuno. So saagala mweraliikirire ku nsonga eyo yesu bali kubeera vigilant president Katonda yamukuuma. Ffe tulina okubeera vigilant okuyisa information yonna naye ebisigadde byonna Katonda yamukuuma. Video nagire bulungi nnyo kyonna kinagina gyalabaga nti Katonda yakuuma Kyagulanyi. Otalwa Kyagulanyi tetutandikidde Waluwa lwatandikira mu Anje omusajja gye yamukubira oluyi nga wabyakwerinda bwamukuba oluyi n'amuyisaamu amaaso. Mumanyi struggle yatandika. Struggle tetandikiranga konti yatandikidde wano Kyaddondo. Struggle ya Kyagulanyi Ssentamu yatandikira mu business gy'akola ya music. Bano abaavu yamukuba oluyi nga bali ku Anje Noir. Namugamba nze njogera order from above nkubi ogenda kunkola kinagamba awo yatandikira aze Kyaddondo bitandise mpaka n'olwalo soka Katonda yamukuuma. So byonna bisigadde byonna Mukama yamukuuma kubanga ayise embizi bingi byatagenda bagamba ayise mu attempt z'obutwa empitirivu baakubirako nalumu Museveni amasimu agaweresa abo tatumuwadde emirundi ngera awedde oitumu nakatuwaliso bwe bali kubeera vigilant ningira baga Katonda yakola ki yakuuma ffe tugende mu maaso katutambula. Ekyo kinjagadde kibagamba naye nga bwe bali kubeera nnyo vigilant ku nsonga eyo. Alright, akatambi katambise olunaku lwolwaleero njala bajjukiza nzize nkola video nga mbategeeza process ku process Uganda Electoral Commission gyeyitamu okubba obululu. Nabagambye nti wiiki eno nabagambye nti Electoral Commission bwemala okuverifyinga omuntu nemunominate nga nemuwa form nemulaga nti now you are free, you are candidate, well nominated candidate. Kitegeeza nti omuntu oyo bamaze kwekkenneenya mpapula ze zonna n'emikono egikola ki egimukkiriza okwesimbawo. Kati nabagamba tactics nyando zagenda okukozesa okudisqualifyinga abalonzi baffe. Tactics ziri 3. Eyasooka yali intimidation, eyokubiri yali bribe, eyokusatu yakubajjamu technically nga Electoral Commission yennyini egenda mu data w'abakandidate ba National Platform nejjayo data eyo data nemuwa bakandidate ba NRM bakandidate ba NRM oba RDC ne bagenda ku ground ne ba intimidating abantu ba seconding abannaffe awo NRM nekolaga ne Electoral Commission ne bajja mu bakandidate baffe. Ekyo kigenda mu maaso naye nina ekintu kyabagamba kye mutaategeera. Nabagamba nti family ya Museveni yasali musale abasinga obungi babajiya abaana be bali mu byabufuzi era beesimbyewo. Mwangamba naye ombi ate Nyamutoola afuuka ddi omwana wa Museveni. Naye mbanyumiza Museveni ne banne bazibazala mu bitundu bingi bagenda bakyusa amannya g'abaana baabwe babalumbisa. The fact is Nyamutoola omwana wa Sali Musale naye omwana wa Sali Musale abeera wa Museveni. Nyamutoola biologically mwana wa Sali Musale bulijjo mu kimmanja nenga nabaga mwana wa Museveni kubanga nkimanyi omwana wa Museveni abeera wa Sali Musale. Nyamutoola is biological daughter wa Sali Musale. Waliwo n'omuwala omulala ali eyo ali musaidiza ekiboga era ne candidate wa foyo ow'ekiboga bwe bayitibwa ye Nakimwero. Be very careful nnyo. Nakimwero naawe bayinza okujjamu mu technicalities zezimu Nyamutoola mwayitiddemu kubanga Electoral Commission eri mukola ensobi okujjamu abantu baffe. So Sali Musale mu Uganda alinayo abaana 17 abatamanyikiddwa 17 naye kati
mbagambi mutegere ekintu kino waliwo muwala wa Salim Saleh yesimbye ku kandetu waffe Bukirogeeyo omwala oyo ze technicalities zizimze bagala okuyitamu so Museveni ayagala kuyisa Salim Saleh Museveni bagala kuyisamu abaana baabwe unopposed n'enkwezenge zaabwe nga bayita mu kakodi ako naye nga kimenya tteeka omuntu okujja naleeta emikono negibera verified nominatinga n'amala okunominating wanatana nkuba campaign n'omugamba ati ate emikono gyaleeta mifu nga gwe kenyini gwogabye data so kati kigenda maaso nga kitambula mu Uganda yonna akekamu kakodi bagala okuyisamu abantu baabwe bonna tekigenda kukomalayo kigenda tambula omuntu kuba tasobola ku disqualifying kati ye president niye abasigadde bonna akajole senyu mwakategedde kebakola ninga kikajole senyu bajja kwabikura ensonga the problem ye jole senyu constituency ya saba constituency yabaddemu katolo commission ye constituency yateeka yejimanyi technically akajole senyu kagenda balya constituency jole yesimbamu era jalimu member parliament era yesimbamu kati electoral commission banga yawandiisa constituency endala ngeri related kweyo ezo busibuzi wa jole buziwa electoral commission goza lwaki enkwezenge yaabwe eri owakabano yaze n'ateekayo keesi eyo nga yalaga nti amanyi constituency jole mwali ndala n'egyesima mu ndala kubanga bamanyi babasumirako nga bakola mess very technical nga zijjamu abantu baffe za mukitegedde bulungi nnyo mambo kitegedde nkuwa information n'enkuwerako obujulizi ne buvaayo n'osirika ne musirika nze sina buzibu naye mbategeezezza nti mutegedde kati kekodi kabagenda okugiramu abantu baffe naye ng'obudde bukyali ffe ekyokola tukimanyi so buli muntu waali yenna muna Uganda naddala bali mu kwesimbawo nabagambye akatwaje ekali tu eyo technical trick gye batandise okukozesa y'emikono nabagambye mu west ejja mwagiwuliddeko dda mu central etandise okukola mu Uganda egenda kukolera dda nga kibali mu kukola baagala kulaga nti era mwatandise okukola ekibozibozi tya nopu yali yesimbye ba parliament 14 nti ye kati ate tekyaweza wadde 3 bakikola nti tugende otuuka mu kulonda ate batubbire ddala mukutubba bayisewo ekyabwe tetwasobola kufuna member parliament wadde 2 tugamba tutambu ffe twawangudde ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti buli muntu yenna wooli weetegereza ensonga nga bwe ziri tugamba totta kibenga tonnakikenenya ndusu buli kintu kyonna ekisaana okukolebwa ekituwa legitimacy egenda mu protest vote bakituwadde era tukiraba just ekikutta obudde kyekikyaliwo ekirala saagala tuteeke pressure ku president lwaki kandi okuvire ku ntono 1 president ayina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako n'ebyokukola information nyingi nnyo emutuukako ayina giconsuminga ayina gidigestinga ogiyitamu okugiverifyinga emu atunulira ntunuulire lwaki basing on reality tosobola kubeera mu nsi ng'ogera tambulira ku museeto wekka mubeeramu ebisirikko mbeeramu ensozi mbeeramu buli kimu kibeeramu so kiri gy'oli okufokasinga ku kintu ekikulu baganda bange mwenna ffe tuyisa information n'efuluma president n'agiraba njala kuga bulijjo nsi lwaki bagamba tewali video yeebeera ku internet president gy'atalaba neberiko abantu 3 video agiraba era amanya ani amujjonkera ani ayogera ki ani abuzaabuza ani akola buli kimu akiraba wabula njagala weebuze asobodde atya okumanaging okutambula campaign trail nga ne bakomera basinga obungi bali makomera nga akyatambula kyowandi osoose okumanya era n'osooka n'omuwa credit kati ngenda baga bakomrade njagala tubeere benkanya tuleke president atambule information mugifulumye abasobola okwenga ku president mugende mu protecting olw'ensonga mukimanyi nti team ekendedde wakyo bakola ki be bakyanoonya n'ekyo si kyekikulu kyeki omusajja tumuwe time tumuweko space wa breathingira ebintu amanyi bingi wabula enkola gye twagala akoli mutasobola gikola 1 president bw'amanya nti omuntu amuliranye mubi tagenda mugamba direct gundi bangambye oli mubi president bw'amanya nti ono MP mubi tajja kujja direct amugamba gundi oli mubi ayina enkola gy'akolamu kubanga nabagamba ekintu kibasomeseza kimu nti president alina system yekka goyinza okulooza nti omukozesa nenga in the reality yakukozesa goyinza okulooza nti okozesa kyagule ne in the reality nga yakukozesa
kitegeeza nti gwoyinza okulooza nti omukozesa oba omubega naye nga ate kennyini yakubega ate n'omuyambako n'okutambuza sisitimu ye indirect nga tokimanyi oba singa obungi temukimanyi nkiddamu president alina ebintu bingi nnyo emigugu egisinga obungi tugimutukuleko tugikole naye njala bategeeza buli muntu amuliko yenna nga mukyamu president amumanyi from A up to Z wabula mu sisitimu ye nkozesa nkukozese emukoleddera ekyamukolera oyinza omubega 20% n'akubega 80% n'omukolera 80% nga gulooza nti ki nti takulaba akulaba buli kimu akiraba wabula ayongera kufuna buvumu na kunywera lwaki afuna obuvumu olaba gwe bakolera ka video kamu n'opaapaala naye omusajja emyaka 6 bamukolera video ya propaganda ya blackmail eya malisi ya buli kimu n'asigalawo ng'atunudde nga waali tanyega alinze bulinzi lunaku olwo amwogeddeko ekizibu kimutuukako kati gwe bakolera video TV radio ba YouTube ba presenter amawulire buli omu n'amwogerako n'atamanyi n'amwogerako n'asirika nadda ne mu kibiina kyennyini ng'amanyi nti gundi omukyamu n'asirika n'alaba n'asigala ng'agenda mu maaso kitegeeza nti ayina capacity ne capability emanyi abantu batambula nabo singa yafa dda singa baamutta dda mulina musabira nakumwongerako security eyammwe ng'abantu so buli kimu akimanyi era akitegeera tumwemu space abreathing ekyo kimaliriza bwe mala kimaliriza kiri ekyokubajjamu technically nakibasomesera mu kimanyi bulungi nnyo kati katudde ku kino bakomrade mwenna mwabadde mu show ya Make Wine mwagira ebyatambudde ne mulaba ebyabaddeyo mubeesinze nnyo ku Mulangira Ssuuna bannaye kamba ogembe ekimu kigambo kimu njala tukiige ffenna olwaleero luno njala tukiige tulina ekizibu mu Uganda omuntu asingo era mugendere nnyimba z'omusajja temwagenderera nnyimba za musajja nze newuunya comrade agamba nti owagira president owagira enkyukakyuka nga n'ennyimba ze tozituula nga muziwuliriza yakugamba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega njagala obe ng'owagira Kyagulanyi ng'omumanyi yenvuddewe byakola byayogera yakugamba oluyimba weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega waliyo kikozeeko okunoonyereza nti abantu abasinga obuvuma Kyagulanyi be basinga okubeera obubi teri muntu ali bulungi asobola kukwata ssimu ye n'avuma Kyagulanyi taliyo njagala omundeetere wano teri muntu mu Uganda ali bulungi avuma Kyagulanyi taliyo wabula abasinga obubi abasinga obwavu nga ne Wasilo Mbanjale nti bebavuma Kyagulanyi lwaki kubanga ye yakiyimbako ng'akimanyi kijja kubeerawo era nga bigenda kujja bino byonna si bipya yeeyogerako ne yeeteeka mu byafaayo ebigenda okubeerawo yayimba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega naye nze wendi era sigenda ab'ennugu bangi kati ebintu bino byonna abyogera nga wamu temubitegeera tebigenda kubeerawo asinga okuba obubi mu Uganda yasinga okuvuma Kyagulanyi naye nga talina kyalina kubanga ono ebintu yabyogera dda mu nnyimba ze nga manyi tebigenda kubeerawo kati lwaki mbalabe muwadde obudde bungi nnyo Mulangira Ssuuna babboyi bange wenvira ku live eno mbasabusabe sibalagira temuddamu kuwa Ssuuna budde lwaki temumanyi Ssuuna temumanyi Ssuuna ng'omuntu obwongo bwe yayiika dda Windows yagenda okujja music industry olwedde nga yayiika dda Windows temumuwa budde Ssuuna yayiika amadinisa Ssuuna alina entondo Ssuuna alina ennugu kati bwagatta okuba nti olwedde yayiika dda Windows he is mentally sick yayiika amadinisa alina entondo ye kennyini teyeemanyi he doesn't know himself ye ng'omuntu teyeemanyi kati saagala mmalireko budde olwedde mulwadde mu mutwe
Ngama ule mu history the sick man of Europe mu Uganda tulina ba sick musician nga they are sick, mentally sick. Suna mulwadde wawo ngo temuwa budde. Temali yakobudde gayi mulwadde. Fabagobedde music industry wa Uganda suna mulwadde wa bwongo. Temali yakobudde. Temuwa budde. Chembagambye muleke. N'ekirala nga nvudde kwoyo njira baga kigambo kimu buli muntu yenna njagala otegeere nti buli ajjonkera president amumanyi era amutegeera. Buli ajjonkera president amulaba era amutegeera. Naye talina budde bwabwe abaleke ffe tubasomesa. Nze mbadde nga mbasomesa ekigambo kye bayita ignore and delete. System yange mzee wange yaginsomesa. Yangamba ojja tuuka time nga weetaaga okukozesa system eyo bayita ignore and delete era ngikozesa. Gwe n'oba comrade wange tubali tuli mu struggle. N'onkolera ka video ngoza sijja kukalaba mba nkalaba n'enkawuliriza bulungi nnyo kyenkola I ignore you and delete you forever. Kane system ya president bwati bwagikola akula vyonna video zimwogera kaziraba n'atugamba n'ayogera yani nti no problem ng'akoleka. So nange system gyenkola ignore and no comedy wange tuba tumaze banga ddene nnyo n'onkolako ataaka nga mbadde sikwogerangako sikulumba I just ignore and delete. Lwaki? Kubanga singa na concentrating akugwe ngenda kuluzinga focus ku byenjogera kati gobo fuse non living thing oba fuse ekintu ekitaliiwo kati sagala kuteeka budde ku kintu kitaliiwo era I ignore you and delete you ye system president gyakozesa. Video tuzira buli najja nakwogera keki nga tomu mentioning angako tomu kola ko kintu ina very from nowhere na attacking. So system gyekozesa ignore and delete. Never got gundi go ino motasaga no I deleted him or I ignored him so sina budde that is me. Ignore and delete ojja funa emirembe. Don't together ignore and delete. Eyo system ekoledde abantu mu nsi yonna. Totawana na muntu ignore and delete. Njera kuwa kecho okulabirako. Mwizo gambi yogerano. Bwe bankwata ne bansiba abantu bangi abayita bakomredi banzi jonkera nga ndi mukomera. Bwe nakomona bagamba ki? Nabagaze sina na buzibu na muntu yo ndabo namba sonye. But I ignored all of them and I deleted them completely. Nembaleka. System ignore and delete ojja kufuna emirembe. Tolwana na bantu. Tolwana na bantu. Goli kitwale nti tomwogeddeko akwogeddeko ignore him, delete him or her. Please continue. Kubanga bonosigala ngo focus nze ku non living thing kitegezo jja kufuna obuzika president system gyakozesa. Kati abantu bangi president abalaba ne boogera bitakwataga n'abaleka. Yensonga lwaki yasobodde okutambula okutuukaawo. Kuba maife tujja bakwasaganya naffe tujja tuuka ekira nga tulina budde bukwasaganya bantu ngaabo. Kubanga ekiba kikozesa mu system tuddire lwaki. Bw'oba otambula ku macho wogera mu kkubo n'osanga embwa ne zikuboggolera. Either bw'otakuba muri vansi zigenda kulemesa okutambula oba okwata amayinja otandika ozikuba ng'ate olina byogenda ku budde bugenda kukuleka ky'oba olina okukola kufokasinga kutambulako nebwa zigenda n'omuntu gwe tuboggolera nga tatunyiga tatukubye mayinja takoze eki zijja kuvaako ekyo namu kimanyi ti life example nti buli atambula embwa bwe zikuleka toyimirira genda maaso ng'okola ebyo ye system ya president gyakozesa mukitegedde bulungi nnyo namwe mugikolere ddala olw'ensonga ye alina obudde butono nnyo bugenda okuddamu abo ignore and delete please tolekana bantu tolekana bantu awo tuvuddewo. Alright, which ewedde nabagamba nti ejje lya UPDF lyagwa mu kawunyemu mu ggwanga lya Congo ne battamu abasirikale 40 saako n'omuduumizi waalyo. Wabula ku Lwomukaaga luno lwa wiiki eno lwali Sunday era baagudde mu kawunyemu ebinja byabayekera mu Congo bwe babbye ne battamu abala 25 era abasinga obungi baaluguzeemu akaba tebaawonye. Wabula okufa kuno bannayuganda kwe bafaamu kuli intended kwa kigendera ensonga nti bw'obuuza parliament ya Uganda abasirikale bali mu Congo bakolayo mulimu ki.
abasirikale kibali mu kole Kongo bakiyita protective combat. Bali mu protective combat. They are protecting Museveni's gain and Salim Sale's gains. Nchidamu mulimi olw'amagye bakiyita protective combat. They are protecting Museveni and Salim Sale's gains, not Uganda gains. Era bali mu kufa mu bintu by'ekisiru olw'ensonga bafa kyeyononero. Nchidamu kugamba base bayitirivu nnyo. Ebifaananyi sisobola bissa ku mutimbagano guno olw'ensonga bichafu nnyo. Wabula ngenda balagako ekiri uniform, ekiri jeno kyengenda obalagako. Ekyo ekiri jeno kana kizuminge mbwenti. Ekyo ekiri jeno bafudde bubi nnyo. Ekyo ekiri jeno bafiiridde. Kati bwe kibanga kyekiri jeno njala soka bawaayo akatambika no mukawulye bulungi nnyo to confirm information then tulokatugenda ku video endala ku information yangu tuko Mungu kama pantaka wewe kukufa kama siku yako bado hapa na kufa sisi tuko mmepona lakini wengine Mungu amebeba na mkubwa ya kwetu sio mekufa. Gilgori mekufa. Mfando koti sijaona sisi bado jua sio mfando koti iko. Sija amekufa siji bado. Kulukupita amekufa. Ukori amekufa. Lada Laskopolo sio amekufa. Watu mingi lakini wengine wakina Kenge ndani la Konya amepata masara la Konyero amekufa. Alafu nani huyo amepata masara amejiko hapa. Manjol. Message sifaa kwa simu. Ile yangu imebaki mabona. Simu. Tena kwa jali ya kwako hiyo. Ameitoni anapata madhara kwa mkono. Alafu ingine kwa zingine kwa mwingine kwa mguu, mwingine kwa matako. Huko fire ndugu yangu alikuwa fire sio fire. Sisi tulikuwa tumeingia kwa ambush ya watu. Tuliona defense. Ndio watu yeye. Natambua sisi tangu ndituko kufanya nini? Kwenda kufuata hawa. Sisi tulilala. Alikuwa sio mbali sana na sehemu hawa alikuwa amelala. Hawa kaweka defense yao huko. Sasa naweka defense na wanesa na Tunubaru. Anti-defense ndio ile. So kumbe wengine anakaa katikati hapo kama anapiga distu, lakini wengine wamefanya error tangu tukaingia mara moja kujenga. Alikuwa anaangalia namna sisi tulikuwa najenga silaha kubwa hizi, hata kwanza kupiga wala menyamaza mara moja akaanza kupiga. Sasa hapo hakuna namna sisi na flag, hakuna namna sisi nafanya nini, kila kitu yote wanasikia. Sasa natoka pale mbele, natoka pembeni, mko katikati. So akasindikana. Sasa hapo ni alifaulu kukimbia. Ndio mwenye wako sahihi. Tuko na fanda nani peke yake. Fanda kwera captain. Nagaba. Ndio tuko, lakini wengine yote na silaha kubwa yote. Silaha kubwa yote. 12 60 82 ameenda, lakini ndege alikuja kapiga, lakini bado chaji. Sisi tuko hapa kwa nani?
tulitembea distance mrefu ndugu yangu, kama 30 kilometers kufika Maiba Barakis. Hata watu wako mgonja sasa. Tuko kusijini tutafanya namna gani? Ndio hiyo sawa. Kati ndabye ko bakomuli banayogenda batandise okuzuuka okusoma 50 years master plan buli kimu kitegedde kati bino bintu nabikola dde emyaka mitirivu kati wichi wali na information yali ku byokulwanyisa teeka mulabi yasindikira Museveni n'ebyali mu ndagaano eyo kati ngenda bazanyira ka video kano akadakika mukaaga njagala mu paying attention to details nkuwa information n'enkuleeterako n'obujulizi nabagambe ekintu kino nti bayindiginansa bali mu UPDF basaba bakendeeza on daily basis Somalia, Sudani, Congo, kati baba tutte, Russia, bali mukuba bafa. Njagala penge attention to details ka video kengendo okuzanya. Ka international media. Kyenjagala owuliremu kintu kimu nga batadde map nti ne Uganda yasindika y'abasirikale. Lweke tugende ku video ey'okubiri. This is one of 5 prisoner of war camps in Ukraine, and the Ukrainian authorities won't tell us how many POWs they have. But what we do know is that there's a mix of Russians who were captured as well as foreign nationals from third countries. And increasingly, many of those fighters have been from Africa. A vast Kremlin-linked network of recruiters is pulling in thousands of mercenaries from across the African continent to fight and die for Russia in Ukraine. The lucky few who survive end up here, where 1 in 10 are foreign fighters, according to Ukrainian officials. But the ramifications of what's happening go far beyond this European theater of war. The African recruits and other internationals are helping Russia increase its battlefield numbers. But that's not just a problem for Ukraine. They're leaving their homelands in such high numbers, particularly in some countries in Africa, that it's becoming a security issue there. Cameroon. So many troops from Cameroon have joined up that the Cameroonian Defense Ministry ordered its officers to, quote, immediately take appropriate measures against desertion. All men in uniform are now banned from traveling abroad without special permission, according to this March document, which was provided to NewsHour by Atlantic Council fellow Ali Ibrahimi. The Cameroonian government are feeling vulnerable. They're fighting on 4 fronts at least. Pirates on the coast, Central African rebels in the east, English-speaking separatists in the south, ISIS and Boko Haram that are on the march in the north of the country. They can't afford to be losing any soldiers, let alone their most skilled soldiers, let alone their special forces, who we know are going to Ukraine, they're fighting in Ukraine, and they're dying in Ukraine. Non, ça va, je suis du Cameroun. Je suis venu ici en Russie. Russie. While it's hard to know exactly how many men have enlisted, reportedly as many as 100 are dead or missing in action. Their loved ones now search for them across social media, posting pictures like these in the hopes that they'll be identified. Petro Yatsenko from Ukraine's coordination headquarters for the treatment of prisoners of war says that over the past few months, he's seen an increase of foreign fighters at camps like this one. We know why the Russian government is recruiting foreigners to fight in its military. They need more men. But why are these people agreeing to fight for Russia? I mean, the numbers of people being killed on the battlefield is huge. Russia needs more and more cannon fodder. They never say the truth for these foreign mercenaries. They promise them very big salaries. They promise them to be very far from the front line. In fact, they were thrown to the front line, to this kill zone, to the very hard conditions to survive. Mohammed Imra, age 26, is originally from Egypt. He says an army recruiter promised him a Russian passport, but after just 3 days of fighting, he ran out of ammo and was captured, along with another mercenary from Egypt, but not before seeing his comrade die right next to him. It was first time to me. It was too much hard, no? And you see him like just die and you can't do anything. You can't help him, you can't do anything.
Ukrainian military officials report a flood of mercenaries like these two men on the front lines in the past year, and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states njagala owulirize Uganda weeri kyenjagala omanye kyokka kyekikulu kya byonna njagala fokasinga Uganda weeri mercenaries like these two men on the front lines in the past year and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states are currently fighting for Russia, according to you. Nvawo mbasiddawo njagala nkuwa information ng'oyitagenda kugaa nti gundi yatulimbye talina evidence mugiwulidde. Ekisinga okunnuma batwalayo baana bannakabala bannayuganda tekuli mugamba n'ogwo tekuliko munyarwanda wa kabano ka gurupu ya Museveni. Lwaki nabagambye bali mukendeeza abaana baffe bonna mu regular UPDF nga bayingizaamu abanyarwanda abakabano ka Museveni abava eri gye bakubira president embooko bwe bali mu magye bonna kati. Era njala kugamba bwe tunatuukira mu mwezi ogw'omukaaga next year regular UPDF ejja kubanga already 70% is taken over by the Rwandese. Nchiddamu it is on record buuza bamukwana bali mu UPDF tugenda otuuka mu gw'omukaaga next year regular UPDF yonna ejja kuba emaamiddwa 70% abanyarwanda ba Museveni be yaleeta mu Uganda. That is their plan. Abana baffe bafiire South Sudan, abana baffe bafiire Somalia, abana baffe bafiire Central African Republic, abana baffe bafiire Congo. Eneo kawichi twakafiira abana bawere 10 Congo bwadde evidence n'eddoboozi muli wulidde. Nenga baabwe tebavaawo. Yensonga lwaki baga they are keeping their gains. Ne tubaga ekintu kino abantu amwe mulowooza bati bitwogera tuli mu kusaaga busaazi. This is real information. Jemutagenda sako TV ya Uganda jemutagenda sanga wantu wonna nga bakozese fujjo okutulimbula banna Uganda abali mu forces. Ekyo mukitegedde. Ekyo sikiddamu. Kati abalala muwulire bulungi nnyo. Nyandi Yosoferi ne banne bino ebigambo yabyogera biri mu dakiika 6 nga confirming nti bakolanga obutujju ne bagenda e Tanzania ne bajja Uganda bakola obutujju underground naddayo. I used to come from, I was a young boy in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? I used to come from, I was a young boy in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? A message jakutereddemu nti ye ebintu byo byabikoledde Tanzania era gye yava okujja okutulugunya banna Uganda. Nobody supervised shit. So this message goes direct to all Ugandans. Mostly I'm addressing Ugandans. Listen, if you're not a true Ugandan or son of soil, please don't share, don't comment on my video. I'm encouraging all Ugandans whenever you are. We are heading towards the forthcoming elections, that is on 15th of January 2026. Please, you don't need anyone to command you or to direct you to defend your country. It's your constitutional right to defend your country in any possible way. Why? In this short video, Museveni here confirmed that he was a terrorist. He was doing underground work in Uganda while going back to Tanzania. Nobody signed him, nobody controlled him, nobody instructed him. You have the same you have the same authority, same order to do so. You don't need to get someone to instruct you or to tell you what to do. You are free to you're free to do whatever you want to defend the Constitution of the Republic of Uganda. Why?
Because now we've tried to pass through all the peaceful process of changing power in Uganda, but I think it's not going to work out as we think. It's not going to work out as we think, because openly last week, one of the generals came out to say that after voting, we should go back home. Just one day back, General Proskovia Nareiso, I don't know whether it is she or he, she publicly came out to say that we are not supposed to be there waiting for results. We should go back. So, constitutionally, UPDF have overthrown the Constitution of the Republic of Uganda. So you have all the right to do whatever you think is right to defend that country. Nchidda mboterevu. Chali wange tolinda muntu yenna kulagira ku defending agwanga lyo mungeri yonna esoboka. Constitution ya Uganda ekugapa belongs to people. Constitution ya Uganda omuntu yenna bw'amenya Constitution ya Uganda oli waddembe okukozesa ekintu kyonna ky'okozesa okulwanyisa gavumenti eyo ebeeriko. Omunamaji yavuddeyo okwogera nti tudde waka ne Nareiso bamenye Constitution yayo, kitegeeza tetulina Constitution. Lwaki tetulina Constitution? Proskovia Nareiso obudingidde obubiri akalya gonja n'akalya kasooli publicly twakugamba weesonyiwa ensonga zino. Recently Museveni yakugoba n'akuggyako n'abasirikale kati bakusindiza ojja otiriika amabere ku TV ku radio yokuyugira ngaani.